Assalamu alaikum. Qur'an mu Luganda. Leero tugenda kuyiga ku surat ihlas. Ebyama byayo byonna, secrets zonna z'obadde togimanyiiko zetugenda okuyigako olwaleero. Inshallah ta'ala essuula eno omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina omukwano gwayo oguli special. Yalina omukwano gwayo oguli special ng'agyagala nnyo ebyenjawulo ebyensoso. Oliriza lwaki yali agyagala nnyo. Tumulaba ng'omubaka yagyagala nnyo nti buli swale yali special gye yasaalanga yasomerangamu surat al-ahad. Na buli swala y'okumakya oba buli swala ya fajr, eswala ya subuhi. Jjukira ye swala esinga okuba ey'omuwendo mu swala zonna tugiraba nga Allah agyogerako. Hadithi endala eva mu Buhari ng'agamba nti omusajja omu yawulira munne ng'asoma essuula eyo Qul huwallahu ahad. Naye ng'ekigambo Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad akiddiŋŋana emirundi n'emirundi. Kwe kugenda ew'omubaka ku makya in the morning. Nagenda ew'omubaka n'amubuulira ki kye yalabye. Omubaka n'amugamba nti ndayidde oyo alina omwoyo gwange mu mukono gwe. Mazima essuula eyo yenkanankana kimu kya kusatu ekya Qur'ani. Era mu swala esinga okuba ey'omuwendo, eswala ya fajr, tolaba ng'omubaka yasomerangamu nnyo surat al-ahad ne surat al-kafiruna. Era n'atugamba nti eno essuula emalayo kimu kya kusatu ekya Qur'ani. Kimu kya kusatu ekya Qur'ani kye kiriwa? Bano tubadde tukiwulira bulijjo nti eno essuula bw'ogisoma oba osoma ekimu kya kusatu ekya Qur'ani, naye kimu kya kusatu ekya Qur'ani obadde omanyi we kiva? Kiikino nkikuleetedde. Omubaka yakirambika nti mu Qur'ani ennamba we tuba tugiyiga erimu emiteeko gya mirundi 3. Ekisooka tuyiga ku Allah, ekiddako ne tuyiga ku revelation, okubikkulirwa kw'ebyama byebyo bye tutaalabako, ebyama bya Allah. Then omuteeko ogwokusatu bwe bulamu obw'oluvannyuma. Gyegyo emiteeko 3 gye tuyigako mu Qur'ani ennamba oba Qur'ani ennamba gyeyigiriza. Nti omuteeko ogusooka tuyiga ku Allah, omuteeko ogwokubiri ne tuyiga ku kubikkulirwa kw'ebyama, then ogwokusatu ne tuyiga ku bulamu obw'oluvannyuma. Byebyo ebisatu Qur'ani byesomesa oba Qur'ani byeyogerako, yonna Qur'ani ennamba. Kati ekisooka kye tuyiga nga tukiyiga mu bulambulukufu, ekisooka kye tuyiga mu bulambulukufu mu Qur'ani kwe kuyiga ku Allah. Allah yaani? Amaanyi ge, obuyinza bwe, amannya ge, ebitonde bye, obuzito bwe. Awo wonna tuba tuyiga kwani? Tuba tuyiga ku Allah. Kati batugamba surat al-ihlas obeera bw'ogisoma obeera osomye ekimu kya kusatu ekya Qur'ani, nti kyenkana bw'okwata surat al-ihlas n'ogisoma yonna okuva gy'eva ne gy'ekoma n'ogitegeera bulungi, obeera omaze okuyiga Allah yaani. Okitegeera? Wenkanankana n'oyo asomye Qur'ani yonna okuva lupapula paka ku lupapula gye lukoma ng'ayiga ku Allah yaani. Jjukira kyekyo ekitundu ekisooka Qur'ani kyesomesa nga bwe twakyogeddeko nti esomesa ku Allah yaani, amannya ge, obuyinza bwe, ebitendo bye, obusobozi bwe, then n'ebirala ebibiri nti ne revelation ne afterlife, obulamu obw'oluvannyuma. Kati okuyiga ku Allah yaani yenna n'omuyiga n'omumalayo ng'osoma Qur'ani ennamba. Asomye surat al-ihlas n'agikenneenukamu yenkanankana n'oyo asomye ekyo ekimu ku bisatu. Kyekyo ekimu kya kusatu nti yenkanankana kimu kya kusatu ekya Qur'ani. Awo kiva. Ekimu ku bisatu tukimazeeyo ku Qur'ani byesomesa ye kuyiga ku Allah. Then ekyokubiri nti tusoma ku revelation, okubikkulirwa ebyama bya Allah, bamalayika be,
ebitabo bye, bannabbi be, biki ebyabaawo mu mirembe gy'abannabbi ab'enjawulo. So okwo kwe kubikkulirwa. Allah n'akubikkulira ebyama bye wali tomanyi. Tiwaliyo bamalayika bwe bati ne bwe bati, malayika gundi akola bwati ne bwati. Awo tubeera tuyiga ku kubikkulirwa ka Allah, era nabyo Qur'ani ebisomesa. Ekyasoose kwabadde kuyiga ku Allah, ekyazzeeko okubikkulirwa, then ekyokusatu obulamu obw'oluvannyuma. Obulamu obw'oluvannyuma awo we tuyigira ku kufa, ebinaabeera mu kufa, ebinaabeera mu kabuli, ebinaabeerawo ku lunaku lw'enkomerero, ebinaabeera mu jjana, ebinaabeera ku jahannama. Awo we tubiyigira. Kyekyo ekitundu ekyokusatu. Qur'ani byesomesa wamu, the entire Qur'an yeetooloolera ku bintu ebyo bisatu. Ekisooka kuyiga Allah, ekiddako kubikkulirwa, ekyokusatu obulamu obw'oluvannyuma. Then kati yo surat ihlas oba tugamba nti emalayo kimu kyakusatu, kiba kitegeeza emalayo ekisooka kye twasomye okuyiga ku Allah, nti bw'okwata surat ihlas n'ogisoma okuva gy'eva paka gy'ekoma, obeera otegedde Allah n'omukenennukamu nga omuntu asomye kimu kyakusatu ekya Qur'ani. Kiri ekyokuyiga Allah okuva ku Qur'ani paka ku Qur'ani, kimu ku ebyo ebisatu bye tusomyeko. Kansubire bannaye muntegedde, ngezezzaako kirambulula naye kansabe mubitegedde. So kati mbalaga Allah w'abalansinga Qur'ani eno nejja n'ebeera nga tosobola gisanga mu nsobi ne bw'okola otya, nti yonna yeetooloolera ku misomo gya mirundi esatu: kuyiga Allah, kuyiga kubikkulirwa, n'okuyiga obulamu obw'oluvannyuma. Nti bw'omala ekisooka w'omala okuyiga Allah n'omutegeera nti Allah y'ani, ekyokubiri ekyokubikkulirwa kigoberera kiri nti bw'oba toli mukkiriza nga toyize Allah tomutegedde, revelation eba ejja kumenya, okubikkulirwa kuba kujja kumenya. Era atali mukkiriza oba onoonya ki kukubikkulirwa nga Allah tonnamutegeera. Sooka otegeere Allah, then otegeere okubikkulirwa, olyoke otegeere obulamu obw'oluvannyuma. Mulaba webigobereŋŋana. Ekyo kye kireeta balance mu Qur'ani. Ne batuuka okunoonya ensobi yonna eri mu Qur'ani nga tebagirabamu, nga buli kimu kibalansi nga bubalansinga. Osooka kuyiga Allah n'otegeera biki bye yasindika, bannabbi be, bamalayika be bye baakola, then n'otegeera ebyama bya Allah. Then awo n'olyoka oyiga ku bulamu obw'oluvannyuma. Kufa kunaabeera kutya, kabuli enaaba etya, olunaku lw'enkomerero lunaaba lutya, jjana eri etya, jahannama eri etya. That is how balancing it is. Awo surat al-ihlas weeva nti emalayo kimu kyakusatu, nti ennyonnyola Allah n'edescribinga Allah nga bw'ali, n'obwa Allah we n'obuyinza bwe n'amannya ge n'obusobozi bwe. Mukitegeera? Kyekyo ekimu kyakusatu. Kuba kimu kyakusatu tusooka kuyiga Allah mu Qur'ani namba. Therefore osoma surat al-ihlas, esaaminga biri byonna, obeera esaaminze Allah yenna, n'omumalayo n'omuyiga. Kyovula abagiyita kimu kyakusatu ekya Qur'ani. Ekirala bagiyita essuula oba bagiyisa essuula eya purity, ey'okwezza obujja, okuzza imaani y'obujja, nti buli gy'oddiŋŋana okuyiga ku Allah n'ogisoma n'ogiddiŋŋana ng'ogitegeera, obeera ozza bujja obukkiriza bwo, obusiraamu bwo. Ekitegeera, that is why batwemphasize nga tubeere nga tugisoma, tusobole okubeera nga twezza bujja. Era bagiyita the surah of purity. Lesson endala lwaki ejja nti yesembayo mu Qur'ani, yemu kuzisembayo mu Qur'ani, nti jjukira ozze osoma kuva Qur'ani gyetandikira paka gyekoma. Information nyingi gy'oyize, revelation nyingi nnyo kubikkuliddwa. Okitegeera? Ku nkomerero ng'omaze okusoma, Allah akujjukiza teweerabira ensonga lwaki ebyo Allah y'ani. Akola ebyo byonna ebiri mu Qur'ani enamba gy'osomye y'ani. We-refreshinga. Okitegeera? Wezza bujja. N'oddamu n'otegeera
concept gy'olina okutambulirako. Ensonga lwaki ebyo byonna byakka. Tulaba abasiraamu balwana entalo, balwanya olutalo lw'egundi. Okitegeera ababaka emirembe giri bwe giti bazikiriza omulembe bwe guti gusaanyeewo. But what is the reason ez'ebyo byonna? Reason kinsonga ki lwaki ezo zonna entalo zaabaawo, lwaki bano abantu baazikirira, lwaki bino byonna byabaawo, lwaki zino entalo bwe ziti zaabaawo, lwaki guno omulembe gwazikirira ne bateekawo guno omulembe omulala, lwaki omubaka yakola bw'ati ne bw'ati. Surat al-Ihlas ku nkomerero ng'ejjanga ekugamba nti teweerabira ebyo byonna byakolebwa lwa kutegeera Allah omu, tutambulire ku Allah omu, twenywereze ku Allah omu. Buli yenna abeera nga agezaako ng'okuva ku kituufu okukyama okuva ku mazima, kino bwe kiti kyamutuukako kubanga yali avudde ku concept eya Allah yaani. Ondaba nti byonna omala okubisoma n'omala obisoma, but when you come at the end bw'ojja ku nkomerero olaba, don't lose track nti bino byonna byakolebwa nti lwakubanga bano bwe bati baali tebategedde Allah, baali bajooga Allah, baali bakola bwe bati Allah. Concept eri omu twali tunyweza bw'omu bwaffe, twali tunyweza busiraamu bwaffe, twali twenywereza ku Allah waffe. Ali bw'ati ne bw'ati, ali bw'ati ne bw'ati, ali bw'ati ne bw'ati. Y'ensonga lwaki Surat al-Ihlas yesinga okuba ey'omuwendo mu Quran era emalayo 1:3 ekya Quran nnamba. Ebirala byonna zino concepts ebbiri eyakubikkulirwa n'ey'obulamu obw'oluvannyuma bijja kino kiwedde. Hadith eno Buhari yagitugamba ng'agijjako Anasi n'atugamba nti waliwo omusajja omu mu Bananswari eyali abakulembera okusaala, ng'abakulemberera mu muzikiti gw'e Kuba. Naye nga buli lwasaala oba buli lwaka gy'agenda okusaaza atandika ne Qul huwallahu ahad, then n'agattako essuula endala. Banne ne bamugamba, lwaki buli lw'otusaaza buli lwaka ogitandika ne Qul huwallahu ahad n'olyoka ozzaako essuula endala? Tekikumalira okusoma essuula endala yonna Qul huwallahu ahad n'ogireka, oba n'osoma Qul huwallahu ahad yokka n'olyoka ogenda ku ruku endala, oba n'olyoka ogenda ku kiyunga ekirala? N'abagamba, sijja kulekayo kola ekyo kye njagala kola nga nsaaza. Ne bamugamba nti tosobola kulekayo n'osaaza ng'okola ekyo kye twagala? N'abaddamu n'abagamba, sijja kulekayo kola ekyo kye njagala ngoberere mmwe kye mwagala nkole. We muba temwagala ekyo kye nkola, mufune omulala agenda okubakola ki? Agenda okubasaaza. Naye nze bwe mba nga nze mbasaazizza ekyo kye ŋŋendanga okukola. Kati Abananswari ne balaba nga tewali muntu mulala mumanyi asobola kubasaaza okuleka ono, ne bakireka, ne bamuleka abasaaze era ne bagobereranga ye. So omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama lunaku lumu n'agendayo ku muzikiti gw'e Kuba, ne bamubuulira. Bwe baamubuulira n'amuyita n'amugamba, lwaki tokola banno kye baagala, era lwaki gwe buli lwakosomerako Qul huwallahu ahad? Omusajja kwe kumuddamu n'abagamba nti njagala, n'agamba omubaka nti njagala essola, njagala era ekyo kye njagala. Omubaka n'amugamba, okujagala kwo kukuyingizza ejjana. Allahu akbar. Tunuulira omukwano oli gwe yayina eri essuula, kyamuviirako okubeera ng'akakasibwako ejjana. Hadithi endala eriva ku Buhari ne Muslim nga batugamba nti olunaku lumu omubaka yasindika ejje. Bw'asindika ejje lyalimu omusajja eyali akulembera esswala ye nga asandika ne Qul huwallahu ahad.
nga wamala alifata of course azaako kul huwallahu ahad nga wetumanyi nti alifata yeyina okusooka nga azaako kul huwallahu ahad. So ejje bwe lyadda ne limubuulira nti omwami ono abadde atusaaza naye nga buli waaba agenda okutusaaza atandikana kul huwallahu ahad. Omubaka kwe kubuuza omwami nti lwaki akikola bw'atyo. Omwami n'amugamba kubanga njagala nnyo okukisoma ekyo kitendo kya Allah. Nina engeri gye mpulira muli omukwano nga ngisomye, ne mpulira nga nina omukwano gwa Allah ogw'amaanyi. Nabbi n'amugamba nti nno Allah omugulumivu naye amwagala. N'amugamba Katonda omugulumivu naye amwagala. Tunuulira omukwano gwe ogwa surat al-ihlas gwamuleetera Allah okukola ki? Okumwagala. Subhanallah. So paati ey'okubiri kati gende tuyige surat al-ihlas aya ku aya inshallah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Qul huwa Allahu ahad. Say, He is Allah, who is one. Bagambe nti Katonda ali yekka bwaggereggere. Aya netegeeza nti Katonda talina amufaanana mu bwennyini bwe oba ebitonde bye wadde ebikolwa bye, nti talina n'ekimu kimwefaanaanyirizaako. Tewali n'ekimu ky'osobola mwenkanya yadde omufaanaanyiriza mu bitendo bye wadde ebikolwa bye. Allahu Samad. Allah, the eternal refuge. Katonda yeesigamirwa, ekitegeeza nti buli wonna w'obeera weetaaze a hand to lean on. Omukono gw'ogamba kanzirukire mu mukono gw'ono gunannyamba. Yeesigamirwa ku buli kizibu kyonna mu mbeera yonna ey'ennaku n'ey'essanyu. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is born. Teyazaala era teyazaalibwa, kubanga buli kyonna ekizaalibwa kyakufa era buli kyonna ekifa kizikirira. Naye Katonda si waakufa, n'olwekyo si waakuzikirira oba si waakuzuukira. Kati bannaffe abalina Katonda waabwe afa n'amala ennaku 3 nga tebalina Katonda ate n'addamu n'azuukira. Ate mwana wa muntu emmere alya agenda mu ttooyi. Kaakati bannange awo simanyi bo kye baliko bye bawulira ayi eno. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nor is there to him any equivalent. Era talina yenkana naye n'omu. Nti tewali n'ekimu ky'osobola mwenkanyankanya. Wanjawulo mu bwakatonda bwe era nga bwe tumunnyonnyoddeko mu aya ze ezisooka ng'olaba byonna byakola teri mwana wa muntu asobola bikola. Talina yenna amwenkana era ne byakola tewali n'omu asobola bikola. Allahu akbar. Nsabye Allah atuwa obulungi obuli mu ssuula eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.